Nkwaniriza nnyo ku SMX Media nange SMX ne ngero kwebaza gwe SMX Media subscriber SMX Media Queen and King bambi webale nnyo kusubscribinga kwa SMX Media webalire nnyo dda nawe tana bakwera ngo subscribinga kankusabo subscribinga togena bera ngo missing updates ndi musanyufu no kweno story kubanga logo ngendo teka muna yanzise anzise goge mazima wali wakatambi akabadde ka saturating akamwana muwale yafana Rema Namakula n'akatagga nadda ne mukati bye binonne byalone ku John Black muntu fana na munne olumala ono wakola ekisobi omuntu bayinza okutandikirawo ne bagamba neddo kubanga mukatambi abantu baite bamanya ali mukatambi ng'omuyayi yafana na John Black n'akamala bukamazi kati John Black agamba siyenze n'oli yali afana John Black naye nga agamba siyenze kati ono omuwala bannange yafana na Rema Namakula nadda ne mukati nalabya abafana na Rema Namakula ono yafana Rema Namakula nadda ne mukati natululidde omuwala eriiso geerigamu nenga Rema Namakula alina dimpo ate nga n'emimwa najjo olabira ddala ng'egya Rema Namakula ekisinga okumalako ebyewungula ne feesi yennyini eringa ya Rema Namakula okusinzira mbu era si mutono ono ne Rema Namakula si ye muntu gw'ogamba mbu mutono feesi bagiyita batya cat face neyo oli cat face kati alina engeri gy'agenda n'anyiga dimpo waneeno n'ogamba yahawula ng'olabira ddala Rema Namakula so omukwata mu ango ye ennungi n'omukuba ekifaananyi oyinza obutayawula oba oyo Rema Namakula oba si Rema Namakula so ng'oyo mwala yeetuniza bulungi nnyo n'atambula bulungi nsubira oyinza obutawula oba oyo Rema Namakula oba si Rema Namakula naddala nga tofunangako time ku interactinga bulungi nnyo na Rema Namakula g'amazima omuwala yafaana Rema Namakula nadda ne mukati kati ate waliwo omulala nze bulijjo gwe mmanyi naddala ku kintu kya dimpo ono nno watankube bannange munsabire bagenda kunkuba mukwano gwange na YouTube channel ye muyinza ogenda ne mugikeberako bamuyita Evelyn Habi Yugi YouTube channel ye naye blogger nga nze kyali wange naye bannange nze mu kusooka gwe nali nsuubira mbu afaana Rema Namakula olwa dimpo ng'alina engeri gy'anyiga dimpo n'esukka ne ku ya Rema Namakula ng'aginyigamu wanaagira naagira n'anyiga dimpo ate nga n'eriiso nalyo simanyi lwaki afaana Rema Namakula amaaso gabeera geegamu dimpo kasiteberako kati n'emimwa nono naye yali afaana Rema Namakula however yetatuuka ku level ate yono okumufaanana kwegamba abo bonna ababiri balina engeri gye bafaanana mu Rema Namakula mu ango zaabwe omufuna obulungi nadda mu kya dimpo Evelyn Habi bannange dimpa inenge jagenda n'aginyiga wati n'ogamba yahawula kati ate no naye inenge jagenda n'anyimba wati n'azoola eriiso naye n'anyiga dimpo n'ogamba yahawula ono Rema Namakula wa banena babiri kono Evelyn Habi Yugi n'oli omuwala balikolayo ekintu kyonna tuligamba mbu Rema Namakula kumbe sina Rema Namakula oba omu ku bano watyanga bakowasaganyiza ensonga z'edikenzo just mpisawo opinion yange Evelyn Habi Yugi oba oli omuwala omulala afaana Rema Namakula watyanga omu akwasaganyiza ensonga za edikenzo naddala ensonga za omugole ezikyali mu ddiiro nsuubira awo tusobola okugenderawo kubanga bonna bawala balungi nnyo ate mwembeera nga mugambye mbu yes kisobola okubeera nga kikolebwa bulungi nnyo omu ku bano agenda kwasaganya edikenzo ensonga sobola okubeera nga zitambula naye nkutumiddeko Evelyn Habi Yugi musobola okugenda muchekingako ku YouTube channel ye bambi muwala akikwasaganya ddala bulungi nnyo mukwano gwange ate nono omuwala ajja kufulanga wesobola munoonyeeko ngenda sigala mu followinga ndabo bansobola omunoonyaako ddala nkonfirming nga afaanana Rema Namakula oba just bintu bya app zezigira ne zibeerusa n'ebisigadde kankusaba yambe subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates indala wani ku SMX Media SMX I sign out.